Nebwoli kolota sigala nkwe kutte mugamba mutabananga bawagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba. Hello. Jebale kunyabo. Njogera ko ne Shanita. Yes sir. Mbadde nsaba kunyongera ko ku ddoboozi. Yes sir. Obulamu buli butya? Bampise kadimandi nina mayanja ne kabogoza ku bite femo kinta buli ky'omuziki mutabizi. Yes, obadde ogambe tukubireko. Nadde njagala kwogera ku nsonga yange ey'omukago bayita Cyrus. Naye mu arcade. Mukola ne mu arcade. Aha kiki? Mwagala nnyo bannange mwagala nnyo naye mmotya nga bw'obimanyi ndi mukyala. Kalasi omwagala nnyo naye omutya koggwe ate ku radio. Njagala. Wangi? Njagala muŋŋambiro osanga okinayanguwa. Kumpewo. Mumaze. Kale omaze ebbanga ki ng'omwegomba? Dene. Kati ye tamanyi nti omwagala? Takimanyi. Ye takulagaako nti oba? Yadde tandaga. Oyogera wenna nti oli mukwano. Nambi mwagala. Obimanyi eby'omukwano. Ye ne namba gye ndaba gye wataddeko wano? Cyrus. Tumugambe Mugambe Shanita amwagala nnyo. Okay, kasi nawe kwoli kumpewe. Kati katumukubire tovaako. Kazi abakazi muli b'amaanyi ennaku zino nze ebintu byenjagala ebyo. Shanita kwoli? Kwendi. Okay. Hello. Andy. Cyrus. Wangi sir. Jebaleko. Okay, bampise kadima na manja ne kabogoza tuli ku bite FM ekinta buli ky'omuziki wano. Yes sir. Kakati waliwo muwala bamita Shanita. Shanita omumanyi? Shanita kyoba. Mukola naye ku arcade. Ndabinya lidi familia na ndowooza tegede bulungi. Okay, atugambe nti Shanita mukola naye ku arcade. Naye nga kantukira ku nsonga Shanita ono lwakuboga ongambe tonamutegeera bulungi. Toyina Shanita gwomanyi ku arcade? Nina gwe mmanyi. Ndowooza kubeera alimu yekka mu arcade. Okay. Kakati sebo gwe Shanita tomuulyako kantu konna. Lwaki ombuuzizza bwe? Ate ensonga yaki nkubuuzizza njagala onnyinyonnyole gwe muli bw'obeeraawo n'omulaba. Toyina nakyomulowooleza. Shanita kale era muwala mulungi si mubi. Shanita nga bw'omanyi era omuntu aba talina kupapanya. Shani Wangi. Ligayirino nalyo mbu lyakulaba oli muwala mulungi. Kati Cyrus Shanita wuuyo kwali bambi alina ekigambo kyayagala okugamba. Shanita. Lwaki ontadde ku radio ate? Nti munaye yensonga gye nalabye egy'okunyanguyira okufuna. Nsonga nga nnenemu. Era yo nnene. Gw'obadde ogamba otya? Badde nga nti bannaye nkwagala nnyo. Wangi? Tinkwagala nnyo. Anyway, tekirina mutawaana naye.
tujja kyogerako bwofuna bufunye budde tufuna engeri gye tukyogera mu kubanga nga bw'omanye ensonga za leero. Kale mukwano mbadde ndowooza kiraba otya ekyo si kibi kasita nkufunye kimbadde nsinga okwagala kuba nkubye surprise ngeri gye mpuliramu surprise y'amaanyi naye tufune obudde tukyogereko naye ngaonkubye surprise y'amaanyi naye mukwano ewuunyuza kale bulijjo nkulaba naye nga saagala nnyo kipapira naye onkubye surprise nti onsooza naye mukwano ndowooza nti ndi myayo ekyoba omanya nkwagala nnyo tegeera mukwano naye kandi tujja kuba tukyogerako nkitegeera nange bwenkyo bwendi naye tujja kuwutaka tukyogereko kale bayi beera bulungi tujja kukwatagana mu budde obujja kale mukwano bayi Shanita wangi tukoze omulimu gwo mugukoledde ddala bannaye neeyanziza nnyo kati owulira otya mutima muli mpulira essanyu mpulira omutima guwewedde Shanita ayogedde bulungi bannange oyagala kukwano naye kale ekikulu mukazi wange nange asanga yana adde agenda kunoba kaboggoza lwaki sirina kyenkwagaza munnange omusajja gwenjagala omuwulidde nsiibe bulungi bakubye ekimoni nyini osinika amanyi ku baana b'abandi abato bannamanja bo bali wano ze grade ze Shanita muve nange simwagala nafunani gendako ku full figure nosonyiwe hala Lima wanji Terevu mogera ne bana basinga sizone kyabisaka nakasongola bukyali nako kubade kwamatira dda omukwano ogulidde bade wanji wanji mama sonko baba tuweereza atalina mukwano wakufa bagamba atya nankokawo tuli bulungi wabula banaye atalina mukwano ddala wakufa abo bonna beematira ddala bagende beyagalire mu akedi wanji kale oyogerezebwa beni timu America nga bulijjo nsinzira ngene waffe ekisawo bintoka abadde beyagala dda mwana sibitegedde babadde noza beyagala ddala njagala nnyo ebintu by'omukwano nze ono mutezi Francis enamama bali batabe namama okota enamama okota bakuwuliriza owulidde omukwano omukwano oguwulidde bagende Lubaga Ssaabasumba abagadde sobola nze kugenda wa Ssaabasumba ssaawa zino tuli mu vvu webale kuweereza nkale mukwano oyo emivule yaha yakakoge awo beefumye beerya dda Better FM abalungi wanji mwebale tuweereza ono mwogerako ne Donifasha Uganda semyekoze yali wanika mu Kampala Road omanyi bagamba kyoyagaliza embazi kibuyagaso kyotawanyira kutema omuye agenda kuyita mubijjibijjibi agenda kawuuta buva kale bajja balese mwebale nnyo mukwano gwange nammwe abalina omukwano mujje wano ku Better FM mujja kulaba Johnny mulabike nga mumunyonyola ajja kubanga atuukirira tukubire omuntu we halimu looke yaganagaana edda namanja atalina mukamwana bannange nange kanne kamwaneko ndi mukwano bade mudeke nyumirwe okay nga tubebaza abamusabuto obukoza kadima nze namanja Priscilla nange anko kabogoza sana obunako wadde okwana mwana w'abandi tubagamba nti musule bulungi